Olunaku lw'eggulo abakambwe b'akabenja ka Allied Democratic Forces balumbye essomero emponde mu disitulikiti y'e Kasese ne batematema abayizi ab'ekisulo okukakkana nga 42 battiddwa, abalala ne babuukawo n'ebisago eby'amaanyi, waliwo abawambiddwa ne batwalibwa abayeekera, ate abayizi 3 basobodde okusimattuka. Enkya ya leero gavumenti etandise okuwaayo emirambo gy'abayizi abattiddwa eri ab'eŋŋanda zaabwe okukola enteekateeka ez'okuziika, era kikakasiddwa nti abayizi abaafiiridde mu bulumbaganyi buno bali 42. So far, people who have been confirmed dead are 42. 42. So as I talk now, 42. Minisita omubeezi wa tekinologiya Godfrey Kabyanga Baluku yakulembeddemu enteekateeka y'okuwaayo emirambo eri ab'eŋŋanda, era ku lwa gavumenti agumiza abatuuze ng'ebyokwerinda bwe biri ggulugulu mu kitundu, nga n'omuyigga eri abaakoze obulumbaganyi buno gugenda mu maaso okulaba nga bakwatibwa bavunaanibwe. We shall never allow ADF to destroy our property again, to destroy our businesses again. If the worst comes to the worst, I appeal to government that they give us guns. We go again and chase those people. Abamu ku bazadde abaweereddwa emirambo gy'abaana baabwe balaze enyiiko olw'embeera y'ebyokwerinda embi eri mu kitundu kyabwe, kye bagamba nti buli lukya eyongera okubeewanisa emitima. Mu busaago nnyo, mu bulumu nnyo, gavumenti efube nnyo kuwaayo sente zijanjabe abantu abo. Adui wenyewe walikimbia Kongo mwaka 1996 wakati waliingia hapa kwa Uganda kukuja kusambulia government ya Museveni. Museveni akafanya nguvu akawafukuza wakakimbia Kongo. Abamu ku bazadde babadde baagala abaana baabwe baziikibwe ku ssomero, wabula kino poliisi yakigaanye era emirambo gibaweereddwa ne bagitwala okuziikibwa mu maka gaabwe. Kuzika kule kushule ule afande alisema musizike kule kushule kwa gizi shule isharudia mu mikono ya nini ya government. Abakulembeze mu kitundu basabye gavumenti yongera amaanyi mu kuyiga abayeekera ba ADF be bagamba nti basitudde butenkundi era ebikolwa byabwe tebyawukana ku ebyo ebizze bikolebwa ku bantu b'omu kitundu. We can boost UPDF to patrol the area. But for us to lose property again, for us to run again, no. And I appeal to all my people here, let us never run again. People should even go back to their houses. Meya w'Empondo Mapoze Sylvester asabye abatuuze abadduse okukomawo maka gaabwe kubanga embeera y'ebyokwerinda mu kitundu kino tekyeraliikiriza. People are moving. They are moving away with their properties and leaving their homes. So this is a threat. Now, to those who are moving, I am advising them not to go because currently security has been tightened. UPDF has been deployed at the border and they are still also pursuing those people who abducted the children. Mu kiseera kino poliisi n'amagye batandise dde okubaako abantu be bagombamu obwala okuyambako mu kunoonyereza ku batemu abasanjaza abaana bano. Zubairi Lwalira ne Robert Kule, BBS Telefayina, Gambuuze.